Ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti okuli NUP, JEMA, FDC ne PPP byatta Omukago okutambulira awamu mu byobufuzi naddala ku bifo ebikubwako akalulu. Era abakulu mu bibiina bino bategeeza nti bagenda kuddamu kwevuganya ku bifo eby'enjawulo okusobola okugatta amaanyi bamege NRM ku mitendera egy'enjawulo. Tukwataganye ne bannaffe ab'ebibiina ebirala byonna okulwanagana ne Mwami Museveni. Kyokka bano babadde tebannabugumya Nambooge, Omukago gwabwe ne gujjamu enjatika era wetwogerera enjuyi ez'enjawulo zatandise dde okwewereza ebisongovu ng'entabwe evudde ku munna NUP Joseph Okoboyo Polot FDC gwe yalekera ku kifo ky'omubaka wa Gogonyo wabula ne yekyusiza mu kiti ng'embazzi n'ava mu luwokaano era n'asala eddiiro ne yeegatta ku NRM ekyaleetedde banna FDC okwejjusa lwaki bawagira NUP mu kalulu kano. I had to come back to the Almighty Party. Thank you for accepting me back. Mu kalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Bukimbirwe mu disitulikiti y'e Kisoro, NUP yakkiriza okugyamu omuntu waayo Joshua Mutabaazi neewagiramu na FDC James Owebbeyi wabula n'akataayi tekasaze. Mutabaazi olunaku lw'eggulo Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yamwanjudde nga yeegatta ku kibiina ki NRM ng'ebula olunaku lumu lwokka okulonda kubeewo. This younger man is now okay. He has been a candidate of NUP. He was frustrated and he feels that there is future, a lot of future in NRM. And therefore, Mr. Secretary General, here is your young man. Thank you. You're most welcome to NRM. Ekaseese mu kujjuza ekifo ky'omubaka wa Busongola South, ebibiina ebyo bigaanye okukkaanya ng'entabwe eva ku Jackson Mbaju Kathika eyaliko omubaka w'ekitundu kino ku kaadi ya FDC wabula ku mulundi guno ajjidde ku NUP. Abakulembeze ba FDC Kaseese bagamba nti babadde beetegefu okuwagira NUP singa yaleeta omuntu omulala atali Mbaju Kathika gwe bagamba nti alya mu lulime ne mu luzise wabula bino NUP yabigaanye n'esalawo zaabika emipiira abalonzi basalewo. Era mu buli ngeri yonna tusigala tugezaako kulaba tuyinza okukwatira awamu newankubadde ffenna tulina ba candidates naye tugende tukunge bannayuganda ku nsonga y'enkyukakyuka. Nupu baganda baffe ba opposition baleese mukwano aromasinga nnyo NRM. Oyo NRM lenient abeera kuba NRM kyekitulemeseza naye singa baleeta omulala candidate yenna twandibalaze mukwano naye tetuyinza kukkiriza omunanfuusi. Ebibiina byaffe biri ku luuyi oluvuganya nabyo bwe biddanga obyawudde nga buli kimu kitambudde kyokka birinamu obukuubagano nga obukuubagano obusiba kuva kubeera nti mulimu okwerwanyisa mu bulamu demokulasi yennyini mu bibiina mwennyini demokulasi tanaba kunnyikira. So mu nkola eza demokulasi mubeeramu kye bayita political tolerance oba okukkiriziganya banno nabo babeerewo n'obalekera. Kati kino olw'okuba nti ne mu bibiina mu byo byennyini tekiriimu ate tebasobola kukyongerayo ne bakitwala ku kigero ky'okubeera nti bakitwala ku kigero ky'omukago kubanga emikago okugikola olina okubaako byokkiriza olekere munno abitambuze wadde newankubadde naawe wandibadde obyeyagaliza. Omusomesa w'ebyobufuzi ku Kampala University Patrick Nsanja agamba nti omukago guno gwakolebwa abali ku ludda oluvuganya gugenda kubeera ng'egimu ku mikago egizze gikolebwa mu maanyi n'oluvannyuma ne gibumbulukuka olw'ebigendererwa by'abantu ssekinnoomu. Ebiseera ebisinga bakolera mu biseera bya katuubagiro crisis ne batafuna bakandidate batuufu oba bayina emyoyo gy'ebibiina ebyo era abatamanyi nawa gye bivudde era abatamanyi na biki bye birwanirira ne babayesiga ne babakwasa zibbendera zaabwe. So abantu bano bassekinnoomu kibanguyira mangu okuwaayo byonna bye bayina ne babiwanyisiganyamu obumulunguse obw'abassekinnoomu ne babufunamu. Nsanja agamba nti abantu abali ku ludda oluvuganya bakyabuliddwa engeri y'okukolera awamu kubanga ekibagatta kunyigirizibwa kwe bafuna okuva ku kibiina ekiri mu buyinza era n'abawa amagezi okutuula wansi okuddamu okwekenneenya n'okutunulira ensonga entuufu yabatandisa omukago kubanga okulwana obulwanya ekibiina ki NRM kiba tekimala. Kino okukka wansi ne kiraba nti bayina enkola ez'enjawulo ideology ez'enjawulo ze bakwasaganya mu harmonizing political views ne bala nti no ebyo bye bakkiriziganyizaako bye bibalungamya bibagayidinga mu kuvuganya kwabwe ng'abooluyi oluli mu gavumenti kubanga ne bw'obanga obawadde obateeredde gavumenti n'ogibawa
obutali bumu bwabwe obwo era tebasobola giwangalamu nga tebagiyuzayuzizza. Okutondebwawo kw'omukago ate ne gutatuukiriza biruubirirwa byagwo kyaleetedde NRM okuyisaamu omuntu waayo nga tavuganyiziddwa eggogonyo mu palisa oluvannyuma lwa FDC okulekera NUP ate omuntu waayo n'ava mu kalulu oluvannyuma lw'okusendebwasendebwa NRM era kiteekawo ekibuuzo ku ngeri omukago guno gye gugenda okutambulamu mu biseera eby'omu maaso. Stella Nandawula, BBS Terefayina, Gambuuze. Ebyobufuzi nga tubitadde ku bbali, minisita akola ku nsonga za East Africa Rebecca Litwala